Omulongo waswa bwe yatuuse mu nnimiro ye n'asanga ebijanjaalo ssaako n'ebitooke nga biwotose nga bino biri kuyiika esobera ddala mu emu bw'atyo yaddukidde ku ggombolola ategeezeeko abalimisa abatuuse mu nnimiro ye ne bamutegeeza nti bamukoledde ettima ne wabaawo eddagala lye bafuuyidde mu nnimiro ye ekyaviiriddeko ebimera bye okukala. Kino kireetedde abatuuze okukuba omulanga eri gwe kikwatako adduukirire omulongo waswa. Abantu ab'omutima omubi ku kyalo Bibbo mu ggombolola y'e Kawolo mu Lugazi Municipality District y'Ebuyikwe bakidde ennimiro y'omutuuze munnaabwe ne bafuuyira omusiri gw'ebijanjaalo ssaako n'olusuku ebitudde ku yiika emu n'ekitundu eddagala erikaza omuddo. Ennimiro efuuyiddwa ya mulongo waswa Tomu omutuuze ku kyalo kino era ng'abakulembeze n'abatuuze balambudde embeera eno ne basoberwa. Kati omuntu aba asobola okwonoona n'akola bw'ati kitegeeza afiiriza abantu abala kumpi nga 200. Omulongo waswa annyonnyodde bwe yategeeredde nti ennimiro ye efuuyiddwa era nga yagenze okutuukawo ng'ebijanjaalo byonna n'ebitooke biwotose n'alowooza nti kirwadde ekyamwaliriza okuddukira ku ggombolola okutegeeza omulimisa naye n'akamutema nti lino ddagala erikaza omuddo. Okufuuyira ebijanjaalo bye bisukka eke namba n'ekitundu omuli ebitooke ebisukka 600 okulaba nga babifuuyidde eddagala lya muddo. Ekyamazima nze ndi wa agriculture, nasoma agriculture. Eddagala lirabika n'obulwadde bulabika. Lino toyinza kulyawula, toyinza kukola nsobi n'ogamba nti bulwadde lino ddagala. Ekyamazima ono weed master. Tukyasuubira okuba n'omukisa nti oba oli awo tebaatabuddemu ka 240 kubanga atekko kaayitaddewo ekyenjawulo ekyamangu kalagirawo. Tebyeyagala. 11 n'enkomawo ngendo tuuka nga emmere yange eno nga bw'ogiraba eyonooneddwa omuntu gwe ssaanaba kutegeera. Baagifuuyira eddagala mu ngeri y'emu alaze okutya olw'entegeka ze zonna okugwa obutaka. Mukwano wange nga agenda ku yunivasite era nga nsuubira okugenda omuwandiisa ku ssomero naye twatuusemu we tugenda okujja ssente nga naye akaaba maziga ng'emmere yonna eyonoonedde omuntu tugenda okujja akasente akamwongerayo okugenda okusoma. Era kati essaawa ya leero simanyi kyakkola. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Kaleeba John bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa ku mutuuze munnaabwe. Mulimu abatalina kukkaanya naye ne bakola ensonga eno kati byonna tubiteebereza naye nga ate tuvumirira ekikolwa kino kubanga kigenda tugoberera abasenze abapya buli anaawulira ensonga eno. Kanamba ku muntu abonyebonye ebbanga yiya ne yabeewo gwogezeeko okumutulugunya okutuuka ku lwekyo gwobeera gwe onovaayo ddi oyo aba asaana ki? Abamu ku bano baagala gavumenti eveeyo edduukirire omulimi ono kubanga afiiriddwa bya nsusso. Yenna alaba ekintu kino bw'oba otunulira ebitooke bino n'ebijanjaalo bino ekwatireko ku musajja ono nannyini nnimiro eno kubanga ye akola awa abantu emirimu ate n'awa abantu emmere waba afiiriziddwa bw'ati kyetaaga gavumenti emuyambeko ekyetaagisiza. Erikiga Crossroad TV Omunnyo. Gavumenti ekubiriza abantu kulima mmere tulwanyise enjala kati ate abalabe bo boonoona mmere.